Mwenna ab'Ekawempe mbasaba mukwate akalulu mu Kaweeruswa Luwemba mujja kulaba ekinaagenda maaso nga Luswa Luwemba abakolera ng'omwana wange yabakolera bwe yabakoleranga buli kimu kuba obusobozi ajja kubufuna naye omutima gwannenyika okulaba ng'ate era tebamukkiriza ne bassaawo debate amulemesa naye nga nali njagala nnyo omwana wange nange mbeere musanyufu kubanga Luswa Luwemba omwana wange yali amwagala nnyo era nga ye muntu gwe yeewuliriramu era nga Luswa ajja kutwala omwana wange mu maaso kuba akyali muvubuka. Neebaza bonna abazze wano ku dduwa ya ddadi wange nsaba Mukama abawe empeera era njagala mwenna ab'Akawempe North mwe Uncle Luswa Luwemba mumuwa akalulu ka Kawempe North mbasuubiza buli kimu ddadi wange kyalinga akola ekirungi asobola okukikola. Bannakawempe bwe baba nga balaba nti Muhammad Ssegirinya abadde alina w'abatuusizza tubasaba mu ngatto za Ssegirinya Muhammad bazzeemu Luswa tuzeemu Luswa ako kwe kulaba nti tuddayo mu field okwegayirira bannakawempe North okuteekamu obwesige okudda mu bigere bya mukadde waffe Honorable Muhammad Ssegirinya era mbakakasa nti byonna bye twatambula n'omubaka Ssegirinya byonna birina okubeera nti bikolebwa. Eddwaliro lyaffe lirina okuddawo, ambulensi zaffe zirina okwongera maaso n'okutalaaga, Segebox okuyimirira, byonna nga bwe twabibala okwongera okukwata ku muntu wa bulijjo kulaba nti tusitula embeera z'abantu ba bulijjo. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. آمين. أنا من إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. آمين. أنا ربك ربي. ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله. وبالتاء توبة وبساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالخاء حكمة وبالخاء tekuvaawo tusigayo era tujja kuddamu okugabula essaawa okusazibwamu ate nedde kawungeezi era okusabira mukadde waffe Honorable Muhammad Ssegirinya. ختمة مقبولة مباركة على من ما حصل من خطأ أو نسيان أو زيادة رجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار بئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكثرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور.